Rain azanya ne Maulana olunaku olwaleero ntegeezeddwako okusinziira ku intero yange mbu agenda kubeera nga akyala ate oluvannyuma babawoowe amakulu mu kyo olunaku olwaleero Rain agenda kubeera nga awasa okusinziira ku intero yange bintu bya nkukutu naye ngeri gye mumanyi mbu SMX Media nina ba agent mu bitundu eby'enjawulo bo bankubiddeko ne baŋŋamba olunaku olwaleero omuntu agenda okubeera nga akyala mugana amaka tutegeerekeseeko oba kimanyikiddwako mbu ye Rain however much ebintu bino tebinaba kubeera nga bivaayo mu public amanya endoboozi bamutemisa SMX representing straight out SMX Media wantu bera ne updates buli lunaku buli ssaawa story wejjira tugikolera ate nga ekisinga okubeera ekikulu nti waneeno stories zaffe zibeera nyimpi ate nga tuzikonvatinga data waleme kubeera nga agenda mungi so bambika nkusaba subscribing hano ku SMX Media tujja kubeera nga missing updates waneeno okuviira dda mu entertainment industry mu ggwanga erya Uganda tusooka na birthday wishes nayange olunaku olwaleero Halima Shaban happy birthday to you baby girl Halima Shaban leero olunaku lwo may you live to celebrate your day nenda mugenyi Agnes Mutoni happy birthday to you leero naba SMX Queen ziboka happy birthday to you Agnes happy birthday to you Shaban mbadde kyakugamba ku Maulana and Rain naye olunaku olwaleero lwa Rain abatayawula Maulana ne Rain Maulana yoyo omweruyeru Rain yono omuddugavu omuwanvu okusinziira ku informant wange aŋŋambye mbu olunaku olwaleero Rain agenda kubeera nga akyala ate oluvannyuma babawoowe engeri gye mmanyi ebintu by'ekiyisiraamu bineeno okyala ne bakuwoowa omuwala gwagenda okubeera nga akima musiraamu oba mmanya akayimba ke ono mwana omuwala bamuyita Sherry naye mmanyawo akayimba ke kaneno ke yakuba ne Bettina eryo erinnya yaliyimba mujjukira bulungi mbadde nkumisinga Sherry so omuwala gwe kitegerekeseeko gwe baŋŋambye gwagenda okubeera nga ayanjula bamuyita Sherry nera yamuyimbako ne mwaka akayimba ka Quarantine long time bakayita long time ng'ali wamu ne Bettina Namukasa naye kye tugenda okukola kiri simple amaaso nze informant wange aŋŋambye buli kimu kiri steady gye bujjako amaze okukola decoration n'ebisigadde agenda kunsindikira ebifaananyi n'oluvannyuma nga abagole bamaze okubeera nga batuuka agenda kunsindikira ebifaananyi wano ku SMX Media ogenda osooka ofuna story ya Maulana ne Rain okubeera nga yes kigambibwa mbu olunaku olwaleero agenda kubeera nga akyala naye olunaku olwaleero bagenda kubeera nga babawoowa ate nze nina informant okuviira ddala ku source kati olunaku olwaleero lwe mugenda okubeera nga mukitegeera mbu SMX Media tulinawe tutuuse amanya endoboozi sigadde nze mu SMX obeera agadde story yange gyekoze bamika kusaba subscribe ngano ko SMX Media tojja kubeera mu missing updates naddala nga zino MSSMX I sign out.